Black Sugar final agudde mukwano ne Haruna Mubiru babadde ku kivulu kya Maulana ne Rain era namukakasa nti bali bonna abadde bamusumbuwa abaveeko asigazeye. Haruna Mubiru musajja musiraamu Haji Mulamba ina restaurant wali Makindye sente diriwo asobokubera nti amugulire emmotoka byonna kisobola ayina bwe yagigulira information bagitwala Haji atunda emmotoka ku looni ate yatunda bagijjayo ku looni Haji we yakyawa nakubira ab'ekibanda bagishima program olutambula Muzere Megaton gemanya andi ne Julie Potation ku lwaleero bijjo ebitugula bene gatogerako nako lwaleero ensonga za Black Sugar zikyakutta wansi ne waggulu yekoze obusolosolo yekoze obusolosolo yeyagadde ng'agamba era naye Haruna Mubiru n'abasinga naye ate bagamba Haruna Mubiru ekintu kye yakoze tekiriyo lwakyesembereza omuwala ng'oyo omuwala awekula kati agira Haruna ne Black Sugar njawulo ki buza ku bantu mbalamusizza abalabi b'emikutu gino nze Julie Potential tuba tuzze sunsula nsonga bw'omukutu guno bw'omukutu gino twale eri omanyi guliwa tulinako Ebron ne Focus naye gavumenti emikutu gisusse kusootinge bano abayingira emikutu gino edda bajjaga kusootinga egimu bagijjewo kati nga podcast naye podcast yereese paka eno nakashuga gyali ne podcast yo egenda kubeerawo kale bwatyo tutulabera nga tutambula olunaku olwaleero bingi nnyo tutulabera nga tuyogerako program olutambula information ku information kino Haruna Mubiru ng'akatambira kwe mukalabi abawadde ne Black Sugar ya video n'agamba nti ajja bawa sad story yasanga gayo gwe bayita Amos tuzeeko katono emabega ne beeyagala naye nga kyekikoze omaguka bumagusi banne kati maguseewa naawe kati ngaze tekankoona kati kali eyo wuwo oyambadde empale empanvu wano nadde nzigira mu mpale nongagira mu buteeteyo oyagala amaguwanagambyeoko kanaawe awulira nali manyi osaaga mbujjayo n'obufumbo bwange omukyala namugamba nogamba ndi muyaayi nga sikola na muntu nga simaze kufuna security mbuyambala obumpi binkwatirako bumpi wangambye yambala dress nga nakubidde saawa mmeka nine nambayo kakati Black Sugar ya video n'atuwa sad story nti omusajja gwe yayagalanga yamulaganga baganda be nga kumbe bakyala be bajjabe kakati awo byonna naabanga abyogera kakati Haruna Mubiru n'avayo n'amuwaana n'amugamba Sugar nandi kututte naye ng'ovuma tonvume awo muvuma olwenso naye ate ye Black Sugar taliiko ne Black Sugar mugamba nti avuma buli omu nze nga tavuma naye Black Sugar tavuma nti amaaso anze omuntu n'amuvuma. By the way, let me make it clear. Sugar ye muntu ayagala omuntu, she's loyal on someone nti bwakeera ku makya mmoze naga nti oli mukyali wange oba kyaliwo sembera wano bwoti sembera ku muzinda obadde tompulira Sugar ye muntu akeera ku makya naga nti ono mukwano gwange aba mukwano gwe until the day wookeera ku makya gwe n'omwawukanako kyekyenjawulo kyalina kati ekirala kyalina nti bw'abeera ng'akukooye nga mulaga nti gyaweddewo ne booli nabo tabaagala that's her omukalanji nyinga muzibu that's her kakati obudde buno ye ne Haji Haruna basobola okwekwasaganya just ekyenjawulo ekiriwo nti bonna basiraamu omu anywa omwenge omulala tanywa ani anywa Sugar anywa omwenge yagamba musiraamu Sugar musiraamu ebyaddala nasi musiraamu ebyaddala olusiraamu yani Black Sugar musiraamu ebyaddala n'anywa omwenge omwenge anywamu ng'omuntu omulala yenna nedda kibuuza anywa omwenge anywa olina obukakafu nti Black Sugar anywa omwenge Black Sugar yeetaaga obukakafu muwunye mubuunyabo mbose mukwano gwo Black Sugar yeetaaga obukakafu nti anywa omwenge nalabye Nalongo ne ku live kwatuula
abaanyi omwenge ye takinako nalabye Nalongo Lewise ng'agamba Nalongo Kitone nti omuliro akumye mungi nti ekintu kino yakigaseemu nnyo yakitaddemu nnyo amasavu akitaddemu enku n'aziseesa Zubeda yalinga yakivaamu kuba Zubeda Nalongo agamba ye PR personal bakiyita PR public relations wa Zubeda kakati Nalongo kitegeeza nti Nalongo office gy'atuulamu ayogerera ani yatembeeta Zubeda kino Zubeda teyakikola mu magezi naga nti olutalo luno ye kuba abasinga bagamba nti olutalo luno Zubeda yaswala ye Black Sugar omukalanjini talina kyafiirwa kati omukyala nga Zubeda mukyala mufumbo tumanye ye teyakuba gundi katego Nalongo Kitone actually teyandibadde mu lutalo luno but just because nti bwe baali bavaayo okwogera ku nsonga z'omuyimbi eyatandika akantu Nalongo yali part of it kati Black Sugar jjukira mweno phase gye yajjiramu muyimbi mu defense ya muyimbi Bashibaholics kati Nalongo we yakola ki we yayingiriramu adefending ebikola ki kati obuzibu bwa Nalongo alaga bw'atandika ekintu ayagala akigguse oba ekirungi kye kati aleeta ebi making sure oba aleeta making sure nti aleeta ebyo information naawe gy'oyagala okwegaana agiteeke mu bantu ajanje so that naawe okola ki because bintu byakwekkakkanya this Nalongo kye advice yemuwaamu si buli muntu nti amuweemu kubanga tajja mmalako kakati leero nze mwogeddeko bw'anampaamu n'omulala nalabye atabukidde Simon Kawalaata ne Prima yamuyingidde yamugambye nti alinga ng'empumumpu anti empumumpu teyina gundi eva eno nga nnene eno neyeewoola Prima kirina akagulugulu tekirina buzibu nange empumumpu yavudde anti mumpi lwaki figa weba yempumumpu ng'egira bweti ate ebbeere abasajja baagala ebbeere eriringa empumumpu nefurufiga lyakwata kolaba ebbeere eriringa empumumpu kati gweryo lyaki naye mmoze onseetinga ewa mama fulawa eryange mutima gwa mbogo liringa yaleti kati ayagala omutima gw'embogo awagambye leka naagwe ndaba omutima gw'embogo tewangambyeko kwambala dresses kati kitwale nti ndi mu mpale ntakize netayi eri eno tolina aleti ali mu gasala gakakadde aleti yayina ebbeere nekambuuze gundi ogwe bakola tabagira anti aleti ayagala kujja eno gye tuli ettone kati ateka mushakuliti ng'eryango liraba terina buzibu nunako noddamu wawuli akantu ka kwezi n'egundi netamala emirundi oba nga baplaying omugenzi yakola ebintu gundi eyo twali mu studio kakati nali mu gundi tex gundi eno gundi nali mu control room kakati abakulu bali mu ki bali mu break waliwo akalango ono omwana ono bamuyita Sandra Sandra eringa akola program ekiyita buli ku Baba TV kati ng'alina akalango kaagira wangula ne Baba TV ng'agira bw'ati amabeere ng'ebbere liyitamu ekyalinga kirisiga muzigo gwa ndiga wano oba gwa mbizi nga ligira bwe kati muzeyita amalaalirengeraga bbeere kati kwezi naaga lirunako noddamu endasi leka muzeki abasajja baagala nnyo amabeere nedda anti amabeere abo omanyi moze wetuddako because fena tuli bantu bakulu twatukoze ku mukwano wali okukozeeko nange bwingi ukozeeko abakyala abasinga wakola omukwano naawe wali okukozeeko naawe atulaba okola omukwano solonga zoli kati gwogukola nti nze ngukola wenjagalire ebitabo by'omukwano mbeerawo nentuula muneka ebitabo by'omukwano biba kwemalayo ate otya tebereza ogenze n'omusajja weyabudde nemukola semanya wanika okugulu bagajjako ettaala bangaawododdemu bwoti goma ebyo mwekola mukwano leka naawe bibakozesa nze ndi ku ya bujajja
ogwabu gwinga nga kitete muyige ku gundi muyige ku styles sagala abali awo abanyawo muyigira okutuyingira ne mu bubina Bazo ayina omuzungu yagamba ate yanyingira totanga namba yali ayagala okuyingira wanyumizimbo nakunyumiza esa lwaki obadde okireta ng'olaga yali nyingira mukwano it's an abomination in our culture osibako pati kozi bagamba gwe bakuyingira okolote naawe ate moza wali wakwetikira ava bive habadde okyangamba lwaki abasajja baagala nnyo amabeere abasajja baagala nnyo amabeere mbadde nkugamba nti ffenna gwe nange n'omu atulaba twali tukoze kulaba ebiseera ebisinga 90% of ladies gundi zaabwe ziri wano omununa ku bbeere nga akyamuka ate era naawe omukyala bw'akyamuka naawe oreactinga ate abasajja banguwa yendasi eyo yendasi gye yali agamba kwezi gye yali agamba nti okinunako n'oddamu endasi ate namwami Tamale yagirabirawo nawe kimanyi nti namala ne mbasisinkanya n'oyo mukyala ereka naawe muzeeyi namala ne mbasisinkanya ku Joyster n'atuwayo emitwalo ba gyali 10 akuba ekiwala kyampaako ntono wali esatu gyaleeta bbiiru bambi ne banyumyamu era ne interview nagiteeka wano ne banyumyamu n'akiwaana ebbeere nega ebbeere liddungi bwe baamala interview n'agenda munnaye ate alina kye yakola Joyster waliwo amazima Katonda okufiirawo interview eyo omwana yatuula wano n'atuula wano ne bamaliriza n'omwana n'addayo yali abeera eyo banakireka n'abakazi omusajja baagala amabeere nze Tamale awummula emirembe naye ku kintu kyebbeere naye nawe oyagala okuyonga tudde ku mulamu dekana tukulira ffenna nkugambya 90% actually 90 nyinza okuba njogedde entono 99.9% of ladies abasinga feelings zaabwe ziri wano yes kibizimbadde sikimanyi okimanyi ayirize nayonka lyani nakuyonkako n'ompulira ndeka nze sikwagalangako naye bw'olali oyagadde waki okugire okukaliriza nali nkoze research ewamma Migundi nti namuyonka ebbeere omuze oyina ettaala y'ekibuga Kampala ate dda kati omukazi owange bannange ate tujja mulaba mu kamera tekiriiyo bannange mulungi tekiriiyo olaba naye moze appreciate me nti omukazi akisiima mukazi mune wawayi nedda bonna bakimanyi n'abakyala balala bakireka naawe nze mukyala wange atuula mu mmotoka aba atudde n'agivuga n'agenda aba atudde kala ye like omulaba nga ye omwana w'omulaba mwana w'omulungi alabika bulungi naye baana bazaala abaana nabakyusiza mu ddwaliro naate nga baku baana ensonga z'abaana zive anti ate n'abamu tebabalabirira omwana n'amulekaawo abaana bavuma ate ekyo tokitya waliwo abantu be bagamba nina kapa emu gye bagambawo nti baali tebeesaana naye nkitunulamu era oba ofuna omusajja omanya ti kati nze ndi muddugavu kati nze so atwala mukazi muddugavu nze nange sirya musajja muddugavu sobola era npimamu nenga genda zaala kinkipimamu otegede n'opimapima oli mukyala mumpi bwoti ate ofuna akasajja akampya funa omusajja omuwanvu mubeere nga mugira abaana baleme kuvuma baana era kyolaba bano bemusi omwana abula oba najjawo emusi wayogerera kakati emusi bananga abaana mukwate abaana baana bali wano batawanja naye omwana omulungi bubu akola bannange akola omwana ali buli omu naye kati opimamu kati batuli Black Show kino ekitwalona mu biro kye yakoze ng'abantu bangi kuba nze nakirabye nga eyagala okubeera nti asanyusa abantu nga bulijjo bakikola n'owaana yaliwo oyimba kayimba nandikuwadde olubiri naye Ssaabasajja muddawa ye nayimba nandikutute Black Sugar naye Amosi muddawa nti Amosi namuta nandigize bwe nti naye oshegere kino kye yakoze nalabye abamuyingirira kyogerako ki anti Haji tebikoma ku stage yegundi ye like Haji ebintu byebisinga aba a joking about serious joke ne seriousness biba wamwe kyogera kiinako bukakafu
ati embuzi talina kyagenda kukola naye ogenda genda otya wali emakindu otudde olyawo kamera gyakutunula maaso kwegera ebigambi era nze sobola okugendawo aja asobola okwagala black sugar ate kyekisoboka mukwano tekisoboka ddiya wange nga kyekigaana leka naawe aja alina famire alina omukazi alina abaana kimanye nti Haji neri abadde performance ati sigambye nti agenda kikola naye Haji biyinza obutakomaawo ng'abadde serious kubanga ye Haji nkugambye seriousness ne joke okujokinga ne serious naye omumanyi banaajo omumanyi nedda Haji nanti Haji mumanyi because nkoze mawulire nkoze mpapalazi ebbanga lyonna tubadde nga tukola ku mboozi za Haji ezagundi biki ebizimu zijukiza mu kumboozi ze wakola emboozi z'abantu papalazi oyo mwali nange emboozi naye zimutegeera naye baaba yali anzise ebedda papalazi yali simuddamu mubeerayo ne musiibuukira eyo tolina mirembe nomala ne okimanyi onaabafayoza ebyaddala nomala ne bakuwa emitwalo 5 abamu sente ne bazibba 5 omusajja ajja n'abagamba nina emitwalo 5 muli 7 ebyaddala kati mugabana mutezo bazigabana novaawo na 2.7 ebyaddala otaddemu gumu kitono ebyaddala papalazi naye nga ensonga ya Haji sigambye bane munkwate bulungi sigambye nti nno Haji asobola kweyagala ne black sugar however black sugar naye mukyala era muntu ngera Haji bwasobodde okubaako abalala basobodde okufuna ne black sugar asobola omupira naye sigala nti no kyekituufu kyagenda okukola however tekijjaawo nti asobola because naye mukyala ng'abakyala abalala abasobola okubeera n'omusajja anti olondamu nti ono black sugar kwagala Haji kigenda kulabika kitya n'embeera ze ng'ani alondamu mwe abalabi mwe mulondamu oba Haji ng'ani alondamu kati ensonga si amanyi si kyekiri awo nti bannange black sugar ne Haji tebeesaana kuki nga tebeesaana bati black sugar omumanyi Haji nga mukakamu black sugar era naye mukakamu ewani black sugar mwe mutwala okuba leka naawe Amos si mukakamu lwadde Amos kyakuba omwana embooko okitegedde ate Haji takuba Haji awembejja buwembejja nedda saaliko naye nze naliko ne one of his ex nga mukyali wange yagamba muki Haji awembejja Haji akuwa kyo akitegeera kyemmotoka kyo temukisussa nnyo nawulira babyogera asobola okuwaamuko weevugamu ensonga ziggwawo waliwo n'abasajja abanguga b'ebintu oyanga okuwa omuwala emmotoka nga temusaana abakazi abeetaaga okuwa emmotoka kati olaba ekyo kitashabi ekyagundi ekya BBS oyo natashabi mulinako gundi teri kyolina zonyizo muta waliwo n'abawala akalalayo oyagala bagambe muno tashabi nali mbaddeko ku BBS ne mulaba ng'omusajja amuleetedde emmotoka n'agizira namugamba ngenda vuga eyaani ebedda ne bagizaayo oyo tashabi yamuleetera emmotoka kikisinziira ebiseera ebyo tashi yali tavuga kati ng'emmotoka gye baleese ebiseera ebyo lumion zaali zakajja ate nga bwali mulabika bulungi awo nga kaddala n'agireeta n'amugamba ne bamuyita tashi n'agamba I'm about to drive please n'agigaana yandikafunye n'akatundu era abawala ne babeerawo bannange bandikiriza oyo tashabi yagaana emmotoka nina swahili lusania ate ewaffe tulinawo tashi mulalamu si yonombo bannange kubama ava mu family bayinawo ku ssente tojja kuva eri ng'ojja ololeta muno buhali yasimanyi mbu omuwadde nnyo era n'agamba eyiye ejja agenda kwegulira emmotoka wayita wixes n'agireeta mu lujja lwa BBS omusajja agimuleetera kyamukwana alabika yali akwana kati ng'atuuse nga balina we batuuse ndowooza nga tashi awulira tekisoboka ndowooza oba n'amwatulira ndowooza this is my thinking kati gayi ndowooza n'agamba bwenkola bwenti I may bring her back n'agireeta
nze muwala gwe nakasoza naye ekyana kirina figa amabina ebbeere anti ebbeere eryo anti ebbeerebeere ebirungi ebyo bina ekyo kirabika bulungi ebyakiraba booti kirabika bulungi alabika bulungi tashi ate BBS akuliko abaana BBS olaba erikulutinga abaana abalabika obulungi eringa aromatiki naye aromatiki mulimu ab'ekizigo bangi kibe nti abaana abali mu aromatiki bonna batunda bali mu bizigo ngoye bizigo abarikulutinga abantu ku BBS teriya olaba TV eyo TV omuwala yenna olina okubanga omalayo osikiriza remember okusikiriza kuno kuyamba abalabi abakazi olwo abasajja ajja okulaba nga zikulaba tashabbi tunulaye emira gyayimirira figaye kuba omulaba ayimirira ku TV bw'olaba gundi ono omwana ono omukyala Nabatanzi yayimiriranga ng'olaba ayimiridde ono Florence waliwo akawala akatera okukola akadda mu kifo kya Nampijja oba kalungi okamala obukamazi naye TV zirina abakozi nga balinga Mukene simumanyi nnyo ndaba mulabi mulungi engeri gye balikulutingamu abaana awo obadde okyaŋŋamba Aleti sirina kyengenda kusala atensalamu nga weeri wejja Aleti yakoze ebbeere naye Aleti ono yalina amaanyi awo ki ekyamufuula ow'enjawulo oyo Aleti naye Aleti agenza ava ku mulamwa atya omulamwa ogwamuleeta gwa kutukubira basajja bamanyiire kati ndaba ate ava ku mulamwa akola mabeere ate kusikiriza basajja sinna kitegeera Aleti kiki wagamba wano buli mukyala yenna ng'ayinayo bwe yeemulugunya waali nnyo ogenda bbeŋŋamba yengaani Aleti anti tumubange Aleti mulalamu akuba naye ndaba ava ku mulamwa kati ebbeere mwabadde mwagala asigalireyo bwatyo akube abazezzerebe abamanyira abakyala anti yagamba teri kumanyira mukyala nga waali wano kugundi kugundi ku mukyala today Black Sugar byonna byabadde olindaba MC Meya nga mutaddeko amaanyi MC Meya weeswaza nno ate oyo Sugar takuwa I'm sorry to say Meya entalo z'abakazi zireke namukubirako awo nemugamba Meya kyamuleke mwana muleke olutalo olulaba ng'olukugattako naye lugenda sigamba nti lugenda kusula but there's a way lugenda okubaako kye lukujjako ate ojja kirealizinga later so kirealizinga right now oba nalabye amanyi gabadde mangi bavumye ebigambo bingi simanya olinga embizzi simanya olinga ki simanya abakwebakako balinga mbizzi Meya it wasn't necessary and it is not naye nga Meya ataddewo amaanyi mangi anti olutalo Meya alufunamu atya nti Meya ne bw'aba takuleese mwogere ku lutalo ne bw'atuulamu yakuba views meka agenda okebereyo ale meka ayogera omutwalo ndaga omutwalo nedda ndaga omutwalo anti oli mu lutalo lwoyagala ndaga omutwalo ondaga omutwalo nga muta ogenda muta kale kuba ndabye amaanyi Meya ne Naalongo Kitone kyebeekoledde mu sitooli eno Naalongo Kitone MC Meya yannyonnyodde Naalongo Kitone yagambye ati yagambye simanya pyala anti tuli wamme janguleka towolereza kakati wulira alufunamu ono wagamba nti walufuniramu Zubeda yanukudde Shiba ne ttiimu ye kakaaga awo bali ne Zubeda tugende Zubeda yanukudde Black Sugar kasanvu okitegeera kati awo Meya guba mutwalo kakati Jangirizi Mukasa ne Badru banukudde Black Sugar akyali ku Black Sugar tamuta ali ku gundi 14 ne MC Meya versus Black Sugar ataddemu ne episode 14 MC Meya yesonyiye Black Sugar waliwo nabadde njagala waliwo nabadde njagala kati awatuuse ku gundi naye mulabye nti era akola okusinziira ku kino nagambye Meya kyade tekimugattako kuba nagayi gwe nasanze ng'ate ali ku Meya alebula neŋŋamba Meya nakimugamba ali mu Equity for Men kibiina kirwalira abasajja naye nga togenda okutunuulira
yakoze mu ntalo nagenza okulaba alese information tata Zubeda tata Black Sugar wa LD simenye simanyi mama wa kapani. That is not necessary kubanga luno olutalo lwa Black Sugar na Zubeda yali agala akole business ekyokubiri mama wa Black Sugar waba akola ezo business era ne Sugar yali yakyogeddeko before nga tonnajja. Sugar yagamba mama we yali asika chapati mu barracks ngaziwola abasirikale ne Sugar yesoma ayine emboozi yesoma anti bakula mu barracks ebyadda yes but mayor Black Sugar kijja kuba ka mayor atakisobola bino wamanga Sugar ebibye tebigwa yawedde tokanga agenda mukola ki otiisa olutalo lwaki lwo yakola ne lutako leka alwanirwe yakola mpaayo lwawedde dda naawe meya abivuddemu yetonde yakoze eki Black Sugar naye tayagala kwetonda yagamba tagenda kwetondera Zubeda buli omu asigale gyali leka naawe ate kuteeka ku meya lutalo terugenda kugwanga lwaki teruga omanyi lwaki wengambira lugenda kuggwa ate lwawedde nadda ye meya alumazi omanyi lwaki wengambira nti terujja kuggwa and Black Sugar ajja mutega omusege ono ye musiro okutwala omusege teri bantu atwala omusege kale linda ng'omusege agwagaza ki meya agala nnyo okulyalya si kyeŋŋambye ye omusege agenda gujjawo ekisooka oŋŋambe Black Sugar gy'abeera meya tabeerayo meya wamala okukola ebintu bye butengesha ngadde eri gy'abeera ebyo mbigambye saameka ngambye nga tuli ofukamira tongambye wali nga twambuka ndi Black Sugar abeera mu mabaala meya tongambye oyagadde okunja ya Sugar Megatron yagambye naye nga meya va Black Sugar muleke babeere mu ntalo zaabwe ye Zubeda yababaze Zubeda olutalo alulye lwaki nina n'omulala gwe nayagadde Shalom oyo sajja wange sajja kyange kigezi mu lutalo luno saamulabyeko nga yeetyoboola ayogera bino ayogera biri ate nga Shalom ne Kasuku yennyini yaluze wabbali katono kati bano bwe nalabye nga boogera ebigambo boogera kino boogera ne Zubeda muyaayi Zubeda mugezi yayogeramu katono n'amala n'agamba Zubeda alinaanye bagezi bamupimira Zubeda alinanye bagezi okusinziira bwe manyi if not nti entalo eziwedde emabega ayigiddeko kyekyenjawulo oba seekyo alinanye bagezi abamugamba nti wano toddamu wano ddamu Zubeda tebiggwa bitu singa gundi yabadde ajja luwangula singa kwabadde kwetwala jubi yabadde akumya akaliro Black Sugar Black Sugar yabadde akumya akaliro era Zubeda kino kye yasazeewo n'agamba kansirike sigenda kuddamu kwogera it was good kuba senga yayongedde okukumamu senga sidi yabadde aleeta aye naalongolwa abadde ate Zubeda we namwagalidde moze ovanga ku lutalo abalabe ne beepanga ne babeera nga abali mu amanyi zino abacus n'obeera ng'oli wekka opimamu n'ogamba kati one either I'm attacking one person abalala sijja bbawo oba kansirike kati Zubeda kye yakoze ekitegeera kubanga bazze bandos bajidde mu bandos okimanyi nti bo babadde bazze mukuba musuula eri ate nze we nawulidde nga batandika simanyi oli omusajja tamwagala simanyi agenda ku musawo simanya n'amuloga n'akola ki simanyi omwana wano we bagambira n'ate mubbi kakati anko kye yakoze simanya anko era kyate tekyetaagisa nze buule yankubira essimu gabule buule n'agamba Black Sugar bagenda kukola ki bagenda musiba nimugamba kumusibira ki bwebwa beeyogedde mbwa oli yataddeyo omusanga ate kyetaagisa zino entalo za social media ekinene nnennaku biba biwedde nga tuli ku birala wiiki ewedde tubadde kwa Mongi ne tusuula wali twabye ne tumusuula wali kati ne tufuna ebirala kati bino ebya Black Sugar nabyo biwedde kati tugenda ku birala kati otunaddamu ebyo simanyalala naye ate era nze njagala kutereezaamu bannange bwe tubanga lutalo lwamumwa banayi lubeere lwamumwa mulekerawo teekamu poliisi mu nsonga zino entalo zibeere za mumwa mwevume gwe basinza akkirize bonvuma nga nze sikuliiko ngaki
lwaki onvumanga sekuli then bwoba tondiiko kubeerayo sirika ngera bwoyo kusubscribinga ku Focus TV yange bingi